kale atubaniriza aleba Unique Media kubanga ate ku channel eno kwemuli okulaba nga tutambula nammwe. Samikege emanya gange Pastor Ronnie gwendi naye okulaba nga ate tukomawo tusomese eggwanga. Ebintu byetogera ku channel eno si bya buli omu, byaba abatuukiridde okulaba nga batwala obubaka buno. Obeera nga tonnatuukirira kubutegeera obubaka si bwe buba obukyamu gwaba alina okwekolako. So ensi y'omwoyo abitubatwogerako bingi nnyo era nze naawe njala tukkanye nti nno buli kikolebwa ku nsi eno eri physical ffe gye tumanyi kiba kiva mu nsi ya mwoyo, kiba kyakolebwa dda. Buli kituukawo wano ensi y'omwoyo biba gyebiri. Kyolaba mu episode ezasimbawo twagamba kyolaba akuyinako obusungu senga agenda mu nsi y'omwoyo n'abaako kyakkola mu nsi eri physical ne wookola otya oba tonnakutula kiri obulamu tebujja kutambula bulungi. So ye Ronnie buliwo mulaba ku se tuba tuzze kunyumya ku nsi ya mwoyo na biki eba bikolebwa bingi byotasobola kulaba na maaso go oba na maaso gange agali physical naye ng'ate mu nsi y'omwoyo weebiri bingi bye tutambula nabyo nga tetumanyi naye woogitegeera ne weetereeza trust me buli kimu kiba kitambula bulungi nga ekirina okutambula. JS Medical Hubs balina nsa naawo bo bakola ku bintu bya kujjanjaba. Musawo John ajaba omukubirako kweyo essimu ajja bakwata bulungi mwogere ate ajja bakutegeeza ekikuluma ajja kujjanjaba ate tusabe Katonda abeere nga ataakuwonya. Jjukira ffe tujjanjaba naye Katonda yakola ki? Katonda yawonya. Munoonyeyo kweza ennamba ayinamu eddagala ericleansing omubiri ne gujjamu obutwa bwonna, ayina eddagala erikuzaamu amaanyi babuyita batya cells zo ezirwanyisa ebirwadde ne ziba nga teziddamu amaanyi. So tolinda kulwala naye ate naawe ayinamu pressure sukaali bw'enamu ebikutawaanya genda omunoonyeeko ajja kuba nga atakolako bulungi nnyo. Omusajja mulokola ajja kuba akulindiridde bulungi nnyo nnyo. Namba zikubeko yaŋŋambye abasinga mukuba naye mukoma kukuba temugendayo. Yannange mugende twejjanjabe. Waliwo abasumba waliwo gospel etandise otambuzibwa gye njagala naye kamasooke emmalirize okwanjula ekintu kino. Ate era wemba njogera ku bantu bange Ronnie tonkoonako tonninnyako tova mu kamera tukirimu babiri naye sooka obuuze ku bantu tutandikira awo. Ntandise nakanga otiisa leero nzijidde mafuta malala muganda wange n'abatulaba leero amafuta genyambadde malala kyengezaako kugamba leero ngenda kwogera omutima gwa Katonda se leero teri kwekkiriranya teri ngenda kwogera omutima gwa Katonda. Kale buuzawo ku bantu abo then tugende maaso. Mukama abawo omukisa mwebale sharinga obutambi butambula butambi tubulaba. Twebaza Katonda olw'abantu abalokose okuyita ku Unique Media abatunoonyezaako abatuwadde ku ssente zammwe. Mukama abawo omukisa mikwano era tukyabagamba nti era obuyambi tukyabwetaaga obuyambi bwammwe because tuzimba omulimu gwa Mukama. So tubaagala nnyo mikwano. Waliwo mu episodes twasembeyo okukola eyagambye waliwo ewayogeredde n'ogamba nti Mukama yakulaga omusumba n'agamba nti beera mwetowaze ng'ono omusumba nga bali bagamba lwaki tobawa ku linnya ly'omusumba ne bamumanya ate yamugamba bo anti nabo bamutegeere yamugamba nze kababulye kano kabagezi bokka lwaki oli mugezi nkimanyi mpozi nga gwe yeevuma kale lwaki soogera mannya g'abantu Mukama bandaze lwaki soogera direct kababe bansi lwaki soogera direct waliwo ensonga nze seevuganga nze mwaba mulowooza tugenda kukozesa amagezi gano ag'ensi ffe tetuze kunoonya tutumu muganda wange ono omulabi okuva lwe namusinkana musajja mwetowaze kitegeeza ebyetutumu sina byaliko nze gwolaba singa neetegereza nga musanze mu kkubo ennaku zino nyambala enkofiira lwaki nze saagala ebyo n'ebikka bikolwa ensonga ebyo ebyetutumu bya sitaani omanyi sitaani ayagala nnyo nnyo ebyo ebintu bw'ositula nga gajja
kubanga kiri automatically kiri automatic nti kiba kigo bulungi nnyo amalala gakulemberwa kigo kitegeera taata so njagala mbakakase mwenna bino bye twogera tetwogera bampaane no tuli mu kutaasa mulembe tumanyi nti tuli bataata b'omulembe guno tulina okuvaayo okwogera eggwanga litegeere n'ensi etegeere kyovula mukama atwesigisa ebyobuziba kyovula basitaani atulwanyisa sinza kunnyonnyola byempitamu nga nze ne ku kyaki bye tuyitamu nenga binene kituufu nabagamba olunaku lumuze ezuukuka ku makya ngenda okulaba ennyumba yange nga yeetooloddwa ebintu luumu mwensula nga yeetooloddwa ebintu mu kisenge buli lunaku ne neebuuza biba bindabako ki lwaki biba binningiza ki ekibawo nga neebase nga ne mu deep sleep tomanyi biki bye tuyitamu abantu mbalabiraawo naye Katonda alina ebyama byatwesigisiza tujje tubibagambe n'omulamu okwetereeza nze nfuniramuwa oba muganda wange Sami afuniramuwa okutuula ewaka ne kamera nange nentuula ewaffe nembeera mulowooza tetulina byakukola ajeebiri ate n'abalowooza nti nno okujja netwogera tuba tulina byakukola nedda tubirina ebyokukola ali akusasula kitukakata tewali ofuna sente mmeka tewali netujja okwogera okubikula amaaso katonda mugezi babagambye nti Katonda talina busobozi butta basumba abo nga tonnagenda waliwo ebintu byenzize ndaba ate bitambudde nnyo ndowooza wiiki nga 2-3 emabegaawo waliwo omwe yasooka okunsindikira ka audio akamu nenkawuliriza era kyemmanyi katambula nnyo naye kinnumira omutwe gunnuma buli wendaba omusumba bakawa tugamba we leave the issues of the generals to the generals kyobulaba era wemba nkusanze mba njagala mbibuuze ggwe kuba yo pastor omusumba ng'ali mu kugamba musumba munne nti oyo omusumba si mutuufu nti era nze Katonda yamundaga nti oyo si mutuufu era ekinnyumira kiri kimu osanga omuntu omu nga Katonda gwe yalaga buli kimu yagenda emagombe yagenda mu ggulu yagenda mu nnyanja yamanya abafu yamanya abatuufu yamanya abaki kakati ate n'omugamba munnaye kakati gwe engeri gy'oli nti nno ng'oli mutuufu tukuŋŋaanirewa mukama wange mbw ate nze sirina kyaki mwe abagenda oba ggwe amanyi ku bintu by'ensi by'omwoyo Katonda asobola okulaga buli kimu nga gwe buli kimu yakiraga gwe buli kamu k'oyogerako kikwasa ennaku nga obutego bwa sitaani tubulemeddwa okububuuka nga wenna ayogera ku basumba ndi mu kamera njogera naawe oba oli musumba oba oli ani sooka weekube mu ttooki ggwe kubanga oyinza okuba wava ku kalayini osobola okulowooza kamukubuulire muganda wange sitaani mugezi okutukubisa emirundi gyonna tetumusobola ffe kitufuula abagezi nti twegatta n'omwoyo omutukuvu kubanga yayina byonna naffe ne tufuna amagezi bino bye twogera magezi naye sitaani mugezi osobola okwekanga ng'olowooza okolera ggulu ng'oli ku sitaani omukolera ngeri twayogeramu episode ezasemba nze nabagamba nafuna omukisa n'entulako mu ntebe nga sitaani atudde wali ne Jezeberi atudde wali ne mbategeera nti ono sitaani ono Jezeberi nga ngamba njagala onkolere kati abamu tajja kujja direct buli muntu yazaalibwa ng'alina obusobozi obubwe ng'alina obuzito obubwe ebirumba Ronnie gwe biyinza obutakulumba gwali eyo era ebirumba buli musumba ino bimulumba tolooza nti sitaani asanyukira omuntu ayimiridde buli atuula awulira essanyu buli agudde awulira essanyu buli eyeebasa awulira essanyu kyamulowooza nti nno nti sitaani anyumirwa talina budde bunyumirwa kyova olaba atutega mu kkanisa n'atutega obwana obuwala n'atutega abalenzi abagenda otubba n'atutega baani tutambula n'abantu naye nga misota giri mu kyaki kuba sisuubira nti ate Yesu asobola okutuma okuba ekyaki ye obwakabaka bayibuli era webwogerako nti webuta tabagana something like that
ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo obwakabaka bwe buba bumu tebusobola kulwanagana na bwakabaka bunnaabo nti ate oli musumba Yesu akuyambye agambye jangu onkyalireko ate n'akutuma okube musumba Ronnie n'akutwala abantu nno kamba buli mwewunziza nno nnyo ate nammwe mwabagoberera abatulaba bye twogera mube njagala osaba amagezi ag'omwoyo mutukuvu yawule ku boogera si buli ayogera nti twala abamu bakozesebwa sitaani omulabe yawamba Mukama lwaki antuma nengenda nenjogera nze kamba buli abamu n'abasumba abamu temubatuukangako nenze yantuma agende wa musumba gundi ne gundi nenga banene mu ggwanga nengenda nembasisinkana nenjogera nabo lwaki antumayo olw'ensonga ayagala beetereze munda tayagala kisaasaane mu bantu ayagala yeetereze ffenna tulina ensobi kituufu ffenna twonoona naawe gwe kennyini asalira banno omusango oli mwonoonyi bayibuli egamba nti mugamba nti muli batuukirivu muba mulimba osobola okubeerawo ng'olowooza otuukiridde banno b'osalira omusango kya busiru nkiddamu kya busiru ate kambabulire engolokoso kiruyi kya Katonda kigwe ku buli muntu yenna asazeewo okugolokokera ku kkanisa y'omulembe gwaffe njagala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu bwe kuba kuziika abantu babaziike bwanga banaalemesa omulimu gwa Katonda ogenda maaso tuli mu kugolokosa kkanisa baganda baffe mutukuba enkokola kuba mutooki before nga tonabagira nze ngenda tabuka omwaka guno ngenda tabuka busungu bungimu si busungu ekkanisa Kristo ali mu kukaaba amaziga muganda wange mbagamba buli kaseera lwaki Katonda akintaddeko ekiro ky'olwaleero ekiro kyejjo nabadde mu maziga nga nkaaba amaziga lwaki nkaaba ku myaka gino ekinkaabya kye kino nakaabye ne neeyala ku ttaka naye ng'ekinnuma okimanyi obulumi bwazze from nowhere nempulira amaloboozi g'abantu nga bejjusa abaali abalokole mu magombe nga bagamba lwaki tetwatambula nga bwe tulina kutambula abantu balina akaseera Katonda waliwo akaseera katono kakuwadde ako okwekuba mu tooki weetereze bayibuli ga tosobola kujja kagundi kamuno kuliso nga akako tokejjeeko sooka otunuulira akako naawe muno olyoka omuggyeko mbagamba abeegayirizibwa omulembe gwaffe mugolokoke muzuukuke tusabire ekkanisa waliwo ebyasoba tukowoole Katonda bayibuli egamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika kitegeeza ki waliwo ekiseera bye tugenda omunoonya nga talabika obusungu ng'olina bungi n'obusungu bungi olw'ensonga nti ate bye tuli mu kkola olwaleero baganda baffe bennyini be babimenya omanyi bwe kiruma okuzimba ennyumba oli najja n'agiseetula n'agisuula nga muganda wo nga nekyokola kigasa ye naye ate ng'agamba muli ku ttiimu emu ate ng'ogamba nti tuli ku ttiimu emu olinganga omuntu akutta omupiira nga ngenda kuteeba nojja omulundi gumu n'ogukwata n'oguddusa ate n'ogutwale oba n'onkuba endobo kyekyo abange tuddemu amagezi ag'omwoyo tuli ku ttiimu emu naye gwe oli mutukuba owunigoolo ekinnuma abamu omulaba abakozesa temumanyi sitaani mugezi atunula n'agamba nti akati ono mukoze etya kankubulye nekya ba agenti abajja mu kkanisa waliwo be basindika obusindisi ate waliwo be bakolerako be bazimbira mu kkanisa wakati sitaani omulabe n'amuzimbira mu kkanisa nga yes amusanze mu kkanisa okuze naye okuza omulaba ne n'amwambaza ogusota mukola kino mwadde mu kibiina wansi nga bagamba omusumba tali bulungi musumba oyo tabitegeera bulungi amuzimbira mu kkanisa kati sitaani mugezi atuuse ku leve ezimbira ne mu kkanisa kubanga bayibuli eyo eyogera nti sitaani mu kkanisa tatyamu kujjamu bayibuli egamba nti abaana ba Mukama bwe bagenda okukuŋŋaana n'omulabe naye yakola ki n'atuula ono gwe twogerako sitaani yamala emyaka n'emyaka oba obuwumbi bw'emyaka ng'ali mu ggulu kitegeeza akusinga okutegeera wisdom yonna agirina tolowooza nti gwe ategeera wekka abategeera sitaani ngeri gy'ali mwoyo ategeera kati naffe tweyambisa omwoyo omutukuvu okutegeera ebya sitaani n'okutegeera eby'omwoyo anti ne bano bagamba mwoyo omutukuvu y'abalaga waliwo omwoyo ogubuza eno tulina omwoyo omutukuvu eno waliyo n'omwoyo w'obusirusiru tugwawula tutya twawula anti kwekuba mu ttooki muganda wange
bw'owulira ngo olubuto buli kaseera lukuluma lukugulumba okimanyirira toyina alusaazi toyina kirwadde kikyonna genda mu ddwaliro weekebere anti kakati oyinza okujjanjaba by'otamanyi mwe muli bajjanjabi kati nze ntunuulidde nnyo ffe abalwadde tutegeera tutya nti omusawo tatuukiridde ate kati betugamba nti abalwadde abaze okufuna eddagala nti ono omusawo tatuukiridde tutegeera tutya ebiseera ebisinga bwe muba musamba omupiira mu kisaawe abeetolodde omupiira abali mu kisaawe abazze okugulaba bakusinga okuguzanya kubanga ye aba amanya nti singa awadde ono omupiira oli abadde ateeba okimanyi oyogedde omuwagizi w'omupiira amanyi omupiira ne waba yakagulaba omulundi ogu gundi musiru oyo mu mutunde Ronaldo yakoze bubi abadde alina kati awo kanga oli n'agwa abadde amukangamu katono ate akikolera nawo katono bwe kati n'agubendi ng'ati abadde akakuba bw'ati ate singa mbadde eze nkakuba ate dda mu gyekyenda twakakubanga basala ne bayitako bonna amanyi omupiira negoloza lwaki tebamutwala mu nsi ziri olinga agamba nti olumu nammwe abasawo kyabuvunaanyizibwa nnyo okuwuliriza ku balwadde kye bagamba abantu we basinga okusonga olunwe bwe bati ebiseera ebisinga wabaawe ekivundu wabaawe ebbwa so nga tulina okwetereeza nga tulina okweddaabulula tusobole okutambula nga bwe tulina okutambula abange gwe atulaba mu kamera nkusaba weegayirire ku lw'ekkanisa ekkanisa ekabya Kristo amaziga bwebanga yene ekkanisa gyagenda okukima abange tetulina gye tulaga bwebanga ekkanisa eno eriwo olwaleero abantu bajja mu kkanisa ng'asuubira kyamagero asuubira naye tamanyi bino ebyokutereeza enkolagana era bwe tutandika okusomesa ku byenkolagana ng'oli agira ati enkolagana yo ne Mukama egenda kuyamba okumanya pasito omutuufu nti kyayogera kino kituufu oba abulamu ate n'abasumba musobola obbawa adivaizi kubanga omwoyo mutukuvu omwoyo w'amagezi atuula ku ggwe si gwe aba ayogera nze nina Mukama abaana sijja kyogera ku gundi sitaani ajja kunnumba tajja balumba naye njagala mbakakase mwenna tugolokoke obusungu bungi muliro era ndagire obutonde bwebanga bannabbi b'obulimba na baani balina abantu be bataddewo nga baba initiatinze nga temumanyi bubanga oganye okwekuba mu tooki ndagire empewo ennyo ez'ensi zigolokoke zigolokoke ezigambye zigolokoke bwe kubanga ebyeddala Katonda bino bye twogera abyagala musaba tuweeyo ennaku ekizikiza kikwateko kubanga nze we nnakulira waliwo ebizibu ebimu ebyajjanga mu famire nga temwagala bifulume muga tubiteereze wano oli musajja mugezi lwaki toli musumba Mukama ongenda buuza Mukama nakunyumiza kubanga singa ebyaddala singa oli musumba singa tuli wala kakati otandise kyetugenda okukola lutu eddako nze akukyaza njogereko naawe oyogereko eri eggwanga tukoyo tukyazanga ng'olina amagezi g'okweka lwe tuddamu nze asomesa esebo so mbadde nkugamba nti we twabeereranga mu famire nakati nkiwa n'oyo atulaba alina famire yaabwe waliwo bye mwasirikira nga manyi we bigenda ebweru bwe bifuluma kituufu taata azadde mu mwana we naye bwe bifuluma taata bigenda kubeera bita famire yaffe egenda kuswala yadde taata mwenna mumunyiigidde taata anyiiza taata mu byoguyindo gwabwira tukkiriza yakoze bubi naye at the end of the day bwe bifuluma bwe biti ogenda sigala otambula nga bw'obadde otambula olwaleero batuvumye batukubyemu ebituli batukubyemu buddole ku social media naye ng'abireeta musumba biva mu ffe bannange tulwane tubikebikeko tulwane tubikebikeko tulwane engoye obwerere bwaffe tetubulaga abantu gwe ssebo n'ennyabo ali mu kuba ekkanisa ani akusasula ani akuwa ssente tuzesonde tuzikuwe abamu muzze ku social media mwagala femu bufemu bulinga femu mugulooza bifemu byamwe bigenda kukola
abaana baagala trending. Njagala naawe alaba akatambi kano katambuze katuuse katwale mbasumba bukatuweereze buli gw'omanyi nga mulokole. Tukatambuze. Njagala tubeeremu amagezi ensi abantu bafa nkubulira ejjo nabadde mpulira ennaku omwoyo mutukuvu yansuddeko ennaku nga mpulira ennaku abantu babasanga mu mpompogoma naye ekkanisa buvunaanyizibwa bwaffe abantu bali mu makomera basibiddwa ekkanisa yeyina okwogera abantu bali mu mbeera etategerekeka enjala yeeyongedde ekkanisa abantu bakunoonya engeri gy'oyinza okwogera ekkanisa esirise ate ffe baganda baffe muzze mutukuba bugundi oli mu kwetegereza balabe bo obeewale ate ababo bennyini kati ate be bakkuba. Newankubadde Bayibuli egamba nti omulabe waanaabanga wa mu nnyumba abamu abalabe babeemu amagezi. Baganda baffe tuddemu amagezi. Oyinza okuba ng'okolera sitaani nga tomanyi. Nze buli kaseera mbaako ne kye bayita assessment yes ne examininga yes newekubamu tochi weekend ontambudde nti bani be meetings akonno kakulu bayida wako kakulu koyogedde nti woba oyagala abantu abo bakyuka obabuulira ekigambo gwe waliwo otuula ne weekubamu tochi notereza tewali muntu aliwo nolowooza nga toli ku simu nolowooza wiiki bwekutambulidde ze manyi n'okunyumya ne Mukama yadde tanzizeemu naye mmanyi waali. Bayibuli egamba nti buli ajja eri Mukama kimugwanidde okukkiriza nti waali first kukkiriza nti waali oba tomulaba oba omulaba gwekkiriza nti waali bw'okkiriza nti waali ajja. Era Bayibuli egamba nti era ye mugabi w'empeera eri abamunoonya agabira abaani empeera abamunoonya abamukolera. Nfuna obudde nenjogera ne mugamba naye Mukama leero takisi enkubye ekubye olubuto olunuma. Ebintu tebiŋŋendedde bulungi olwaleero leero mwezi ewa sami ne tukwata ne tukola n'ekyewunyisa Mukama ebintu bibadde bwe biti ne bwe biti embuyaga ebadde nnyingi naye sikitegedde oba kibaddemu n'omukono gwe n'osirika n'omulekera oba ayogedde oba tayogedde gwe n'okita kirekaawo abanga ani abasasula kubanga tosobola kugamba nti oyagala nnyo Buganda. Yes. Nti era oli Muganda naye ate ng'ovuma Buganda ng'ovuma Kabaka tekisoboka tekisoboka oba Kabaka tebusobola kwerwanyisa naye obwabalokole buganye kamba bulya buli lunaku sitaani omanyi lwaki sitaani atadde nabagamba nti buli muzimu gulina omulimu gwagwo buli musambwa gulina omulimu gwagwo tulina Jezebel avunaanyizibwa ku bukaba na fashion simple ali awo tagenda mu birala tulina Poseidon avunaanyizibwa mu chaos na ntalo era awo omusanga mu fashion tulina emisango egy'engeri zonna girina bye gikola nenjagala nkukakasa mu ekkanisa muganye okuddamu amagezi tukole naffe tulina obuvunaanyizibwa bwaffe kuba nte nannyo obuuza abantu abamu nti gwagamba nti pasita gundi mufu pasita gundi mufere pasita gundi mubi gwani yakulonda nti gwe mutuufu ate bwe munaalemerako ndagidde obutonde bubagolokokereko mu linnya lya Yesu ndagira obutonde mu linnya lya Mukama ndagira obutonde bubagolokokereko mu linnya lya Yesu ekkanisa erina okuzuukuka na buli ayagala okugyebasa togenda kuzanyira ku kkanisa ya mulembe gwaffe Mukama antwala avuga ku kkanisa emu ngenda ku kkanisa emu ya nnabbi w'obulimba omu lwaki siboogera mannya abantu abali Mukama abaagala abali eyo osanga n'oyo nnabbi asobola okulokoka naye ffe akakodyo ke tulina okukola ng'abalokole kubunisa mu mwana kuteeka vivi wansi kwegayirira ku lw'omusumba oyo gw'olabye akyamye si kumuleeta mu kamera musumba gundi alina omusaalaba simanya gwesulise bikwatirako obuwanga gwesulise ekkanisa ya Mukama ye gwesuliseewa ekkanisa ya Mukama nekye abantu abamu balina ebibalaba ate balina n'ebibalabiramu zoba temunkyaza mu makanisa gammwe it's okay sikiinaako buzibu kankole ogwange kubanga ekirungi ne ku nsi ninako obudde si bungi kankole ogwange n'ekintu ekirala oba oyagala okukyusa agenza obubi olina kumwagala na kumusembeza okwagala Bayibuli egamba taata okwagala kugumiikiriza mwe ebyawandiikibwa mubisoma mubivunise lwaki okwagala kugumiikiriza munno ne bwakola ensobi muyite omugambe n'egundi tuswala tufa bwagaana oyo mute
ninga bwekiba kisobose musabire muteeka mikono gya Mukama ekyo ekisa ekikusigaza ng'oyimiridde gwe gwatulaba oyimiridde nnyo era oli mutukuvu tetukinaako buzibu naye ekisa ekikulemesa ekikuyimirizaawo ng'okyayimiridde naawe ekisabire banno bakifune nabo bayimirire ekyo ekisudde mukwano gw'oyo ekisudde musumba gundi oyo gw'ogamba nti kimusudde naawe enkya kikukima Sitaani talina gw'atanze nkubuulira olaba yalumba Yesu gwe tukkiririzaamu nga yakasiibaaga ana omusajja ate jjukira bwe tusiiba tugeyininga amaanyi naye yamulumba ageyiniza amaanyi yamulinda akyajinze ng'ate nno n'akalala kaakano nga byali mumusuubiza ate nga byamusuubiza oli ye yabikola ekyo kiraga obulimba bwa Sitaani abantu babutegeere n'obumalirivu Sitaani mumalirivu batubaire tubagamba nze saagala kwogera ku gavumenti obaani no mwamulowooza nti tutya nze kambabulire sitya ne kamagezi lwaki tetwogera ku basumba kamagezi lwaki tetwogera ku bantu mannya kamagezi abalabe obo bawadde we batandikira n'ekyokubiri bayibuli etugamba okubeera abakalabakalaba tulina okubeera abakalabakalaba yandigambye nti mwandibadde bagezi naye akyongerako mulina okubeera abagezigezi mulina okubeera abakalabakalaba tulina okubeera abakalabakalaba gw'omwana omuwala naawe omwana omulenzi njagala muve mu ntalo z'abasumba ogenda funa ekikolimu ogenda tuuka maaso ga Katonda game gwe sikumanyi kubanga wali against his church omulembe guno buli kiri against God's church agenda kukikuba bagambye engoloko sembuyaga ko buli muntu alemedde ku kanisa okugisuula n'okuzimbulula bye tuzimbye embuyaga egenda kutwala mu linnya lya Yesu kubanga olinako oyogedde wali naye njakkateeka mu kigambo kimu okufumiitirizaako mu butuufu gwe musumba gwe agamba avuma ono n'avuma ono n'avuma oli ate nze banneewuunyisa babeera ne bwino ku buli musumba ate baba baasabirayokko baba baakolako na ku buli musumba ate nange sinafunayo ku basumba abo naye ate nawulidde mu mbozi zaabwe nange bangatta nawe mwoli kakati kitegeza bazimba bigundi kyentuuka ne ŋŋamba waliwo abazimba profile kumanya g'abalala waliwo wentuuka ne mbuuza ekibuuzo nti gwe musumba gwe wodde waka ne weefumiitiriza mu butuufu ogoba ki kiki ky'ogoba what is your mission abantu bangi bagoba mpewo omanye edda bayigganga omusajja akuyitako nga w'amaanyi wakiwaga akuttembwa n'agenda n'ayiga olunaku lulamba akomawo adda na kifene n'omugamba tewagenze kuyigga nsolo nti mbadde nyimanyi ne weeri naye yabuze kubanga buli w'oyogera ebintu ebyo nti eno wafu waliwo eyakyusa eggulo yes ng'omumazeemu amaanyi agane bannanga ne gye nawadde nzirukidde wafu n'ekirala taata bw'otugamba nti gundi wano wafu tuwe ewalamu w'omanyi ate baba na kkanisa oba talina atubuulire wewalamu nti wano we watuufu bane temuzanyira mu kkanisa temuzanyira mu maanyi ga Kristo bannange mmwe era ngolokosa omwoyo omutukuvu azuukuke kale asabike ge mannya gange atuline Pastor Ronnie Karunji omusanga nakasajja obuweereza gye buli kasantuka ku mafuta ga Prime sibula sibula osobola okugenda ne musaba babeera ne kankolera abantu babeera ne counseling olunaku olwokubiri n'olwokutaano then olwokutaano ekiro balinayo okusaba nga bakuyita batya bakiyita the push fellowship fellowship okupushinga buli kimu ekyagaana jangu osabe tukijjewo because tupushinga ekkubo ne liba kiriya tujja ttambula bulungi then bali mu kusiiba naye ng'omulamwa gw'okusiiba oba kwaggwa okusiiba twakumaze kwabadde kwa weeks 2 nebaza 14 Mukama yes zawedde olw'abantu ne tuli mu kuzimba bali mu kuzimba gwe wenna tera nnyo okwogera wano nti ssente y'omulokole tugyesonyiwe naye tusobola kugyesonyiwa lwa nsonga ate ab'ensi tebasobola tuzimbira kyaki kakati gwe wenna alina ky'olina tetukaka nga okiwulira ng'olina ebbaati ng'olina ebbaati naye oba tolina ssente naye ng'olinayo eddirisa lyo tusobola oddinona kakati Pastor Ronnie osabye enkuba n'osaba n'omuyaga kakati n'ozolaba kye tugenzeemu enkuba etandise okutonya
ensi etegere Katonda gwe tukkiriza. Kakati video kisigikomya wano. Tugikomye wano naye nze mbagamba banne mwenna abatulaba tuddemu amagezi ag'omwoyo. Kale asiibula tuve wano bajjukiza nti nayagala okunsonderako ku kamera ngoli akikutteko kubanga ebizo byonna bitufuna bisensinga tubifuna lwa kamera enamba eyo gy'oba oteekako account number oba osobola okutunyawo kweza enamba z'olaba eziriko for advert nituba nga tetwogera. Maliriza tuve wano. Enkuba gwagiyise. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Amin.